Jeno Muhoozi atadde akaka ku nsonga ki ye Gravity omutujju yeeganye Spice Diana mu lujjudde so nga ate n'omuyimbi Eddie Kenzo awabudde bayimbi banne beesonyiwe ebyobufuzi. Bwotereevu mukwano gwange nkujjukiza nti oli kujjika media ensibuko y'amawulire. Bw'otanaba kuba ng'osubscribinga genda maaso subscribinga, likinga, commentinga tusobole okuba nga ate munange tutambula ffenna. Bwotereevu ntandise ne Jeno Muhoozi. Ono nno avuddeyo n'alabula kampuni zonna ezikangakanga mbu zigenda kuba nga zijjamu ebintu byazo mu ggwanga Uganda. Oluvannyuma lw'eggwanga Uganda okusayininga etteeka ery'ebisiyaga, kampuni zino zigamba zigenda kulekulira eggwanga. Kale omukulu Jeno Muhoozi ono avuddeyo n'agamba mubisibeemu mugende, wekiba tekisoboka tusobola n'okuba nga ate munnange tubayambako. Jjukira taata woono nga ye His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ssaawa zino ali mu kufuna bujjanjabi oluvannyuma lw'okuzuulibwa n'obulwadde obwa COVID-19. Wabula Jeno Muhoozi agamba tebagenda kuba nga ate munnange battira ku muntu yenna eriiso. Yenna awulira nti ayagala kuba nga alekulira ggwanga naddala kampuni ez'abacerupe oli wa ddembe okuba nga munnange osibamu ebibyo n'ogenda. Era osobola n'okgenda obutaddira ddala. Kitegeeza eggwanga Uganda liyimiridde ku musingi gwa Katonda era guwa ekitiibwa eby'ennono. Ebyo nno mukwano gwange bye biri sayidi eyo. We tweyongerayo mu maaso, omuyimbi Eddie Kenzo ono avuddeyo n'asaba abayimbi okuba nga tebagatta byabufuzi mu kuyimba. Era n'avuddeyo n'ategeeza nga abayimbi abasinga we bafunye ebifo eby'amaanyi naddala mu paaliyamenti nga bakozesa ettutumu lye balina mu kisaawe ky'okuyimba okufuna ebifo ebyo. Wabula agamba ensobi gye bakola kwe kukozesa ettutumu eryo ne bafuna ebifo mu gavumenti, wabula ne batandika okukozesa amaanyi ago okuba nga bagatta okuyimba ne politics. Era ono anokkolayo omusajja mukulu Kyagulanyi Ssentamu agamba nti ono ayonoonye nnyo music industry. Wabula omuyimbi Eddie Kenzo agamba oli wa ddembe okubeera ate politician ng'oli muyimbi, wabula byawule, osobola otya okubyawula? Ekyo nange kye kibuuzo kyange kubanga ndabira ddala kintu kizibu ddala. Kyagulanyi Ssentamu asobola obbagamba nti nze Kyagulanyi Ssentamu, then enkera waalwo najja nga ye Bobi Wine. Kale ogenda okwesanga nga kintu kizibu nnyo nnyo. Wabula Eddie Kenzo agamba nti kisobokera ddala okuba nga ate munnange tubeerawo abayimbi nga tetu influencingiddwa politics yenna. Ebyo nga tubitadde ku bbale, ye omuyimbi Gravity omutujju ono yategeezezza nga waatalina mukwano gwonna eri omukyala Spice Diana. Era agamba ono yamwewaliranga ddala because Spice Diana yamupeekanga nnyo ng'amusaba kolabo, bw'atyo n'amwewala nga teyeesembereza. Jjukira bano baakolako oluyimba babiri era oluyimba olwo baalabikirangamu nga beenywegera. Era mu luyimba olwo bano baalabikiramu nga beenywegera era ebifaananyi byatambula, abantu ne balowooza bano bandibanga balina enkolagana ey'enjawulo. Wabula oluvannyuma omukyala Spice Diana yavaayo n'agamba eyo yali just video, ate nawe nali nkiisinga omukulu Gravity omutujju saayina kye nawulira yadde, saafuna yadde ka feeling. Kale omutujju naye agamba yadde teyafuna feeling naye nange simwetaaga, era omukwano gwe tulinawo omutonotono nze just lwakuba nti ndi mukwano gwa manager Roger oba manager we kye kitugatta, naye nga nze ne Spice Diana tetukolaganirako ddala. Because agamba mukyala Spice Diana mukyala wankwe nnyo era tayagaliza. Muli wankwe nnyo teyeetaaga kubanga ate munnange yeesembereza, yadde ng'abantu abamu balaba Spice Diana ng'omukyala ow'ekisa olw'ensonga ono akola nnyo charities, omulaba nnyo ng'agaba ebintu. Era emabegako awo twamulabako ewa Evelyn Lagu we yagenda ne yeekubisa n'ebifaananyi, era abantu baamubuukira ne bamugamba nnyabo bw'oba oyagala okuyambayamba naye tebiteeka mu kamera. Era ono yavaayo n'abategeeza nze ndi muyimbi nkolera mu kamera, oba temwagala oba mwagala nze nja sigala nga nkikolera mu kamera. Kale bw'atyo omukyala Spice Diana we yabaddamu. Okujjukizamu katono mukwano gwange, emabegako awo twalina olutalo lwa Gravity omutujju
n'omukyala Kapakaati. Era luno olutalo lwakwata wansi ne waggulu nga Gravity agamba Kapakaati munnange yamusaba bw'atyo n'amumma, wabula ne Kapakaati agamba oyo yansaba ne mumma y'ensonga lwaki ampalana. Akati omutuufu ye tanaba kubanga ategeerekeka, naye kyonna kibabala kijja kuggwa. Wabula eyo nga nkugyeyo mukwano gwange ye omukyala Irene Ntale. Munnange ebifaananyi ebitambula ku social media ku mugatta bantu wonna bino birese abantu boogera obwama nga beebuuza omukyala Irene Ntale ali lubuto oba ono nno yabadde wali ekololo mu Boys 11 ekivulu kino oba festival eno yabadde etekeddwa MTN era performance yabadde nnungi nnyo nga Irene Ntale y'omu ku abo ababadde ba curtain raiser nga performance eri final tennaba kubanga munnange egenda mu maaso, wabula ono yalabisenga omukyala ali olubuto era oba otunuulidde ebifaananyi bino munnange olubuto luyitamu. Naye jjukira mukwano gwange nti guno omulundi si gwe gusoose omukyala Irene Ntale okubanga bino bimwogerwako. Tujjukira mu mwaka gwa 2022 omukyala ono yapostinga video era nga alaganga alina olubuto, wabula oluvannyuma yavaayo n'akiliyalinga public n'ategeeza nga munnange we lutaali lubuto era abantu ne basigalawo mu bbanga ng'ekituufu tebakitegedde. Era nga ku ssaawa eno bamutaddeko amaaso amoji nga omanyi munnange eggwanga Uganda ate kasooba celebrity munnange tosobola kwewala kamera, buli kikutuukako baba beetaaga okuba nga ate bakimanyi. Naye ekibuuzo ki ekiriwo omwana waani taata w'omwana yaani? Tugenda kuba nga ate tumanya byonna ebisingako maaso awo. Of course mweno Uganda amawulire go tegeekweka, finally bimala ne bizuuka naye kyonna kyekiri kijja kuggwa. Nyongera okujjukiza mukwano gwange nti oli ku Jika Media ensibuko y'amawulire. Eyo nno nga nkugyeyo ye former Kawempe South MP Mubaraka Munyagwa amaze munnange n'aweebwa beyiro era eno emuweerebbwa wali mu kkooti nga emuweebwa Chief Magistrate Dorini. Kino nno kizze oluvannyuma lwa bano okwekubira omulanga nga basaba okuweebwa era nga bano baweerebbwa beyiro ne bannaabwe bana bwe baali mu misango gino. Butereevu obadde ku Jika Media ensibuko y'amawulire. Gwatannaba kuba nga osubscribinga genda maaso osubscribinga, likinga, commentinga tusobole okuba nga temunange tutambula ffenna. Saba Mukama Katonda abankuumire mweraba.